ekyo kyoba okolera ddala. You don't need us to tell you. Tiweetaaga genda maaso nakubulira We're kikyakkola. advisors. Ffe tuli just ba advisors. And if you want to be taken seriously as an bw'oba oyagala otekinga okubeera nga bakutwala okubeera serious ng'omuntu omukulu, instead of tandika okukola decisions mu kifo ky'ogenda maaso n'okusaba boardroom full abantu amagezi, abantu abazannyanga gofu ne kitaawe. Gwe sirika naawe sinamaliriza ali ku boosi we nno. the attention and publicity. Ono omukazi semanyi biki byayiseemu, attention ng'ogasseko ne publicity byatobye nabyo. Mbitegeera. We should be taking it Wamma ffe tulina n'okwebuuzaako kati. not the other way around. Naye si ffe ate sirika ate mbivuddemu nze sigenda kukola. Olabye abakazi. Omusawo bamugambye just wena kulaga nti wooli. Naye ebintu abitaddemu feeling. Ne boosi we n'amukamba olyokakkana nga nnyuse n'omulimu. Kati yavaayo abyejjusa engeri gy'ayogedde. Ate olowooza akalimu akyayina? Aya. Kaakana ngenda kusaba osse. I yelled at her. Omukazi muboggoledde. Boss, I quit my job. N'omulimu ne nguvaako ne boosi ne muboggolera. Ebiki? Wangambye nnyina okweraga. Sagambye ate oboggolere boosi wo okuva ku mulimu. Ne kanzirayo nno neetonde. Atondayo kwetonda ku kyaki. Ojja kubeera mujeka naawe. Okay. Kakana. Just let it marinate. Gwe ky'oba okola kikimu kyokka kakana. Newankubadde leka gwe gende neetonde boyo akalimu kaweddewo. Akalimu kaweddewo. Kakana. Kumbe nakyala ajja. Owaayi. Nakyala yawulira bigwa munda. Nakyala naakonkola. Could I speak to you a second? Nze Koro neetaaga okwogerako naawe. Onkutte kati naayogera nti obadde ki naawe. Genda omuggulire. Yes, hi. Aha, gye bali. What's up? Ki ekiriwo? Listen, Albert, right? Buliiza, gwe Albert ye? People don't usually... Abantu tebatera kwogera nange mu ngeri bw'etyo. Let me Bika emimwa. rephrase that. People Kankikuddemu. never... Abantu ku nsi y'akato teri yali ayogedde nange mu ngeri bw'etyo. Ekyo kitegera yimirira tuleka kwefuulamu. Scary for them. Simanyi. That's why I really appreciate... Kyekyo lwaki olwaleero in there. nsiimye ku ky'oŋŋambye munnange. But I was wondering, Mbadde neewuunya. do you think that you and I could Olowooza gwe nange together sometime this tusobola otutuula at least sometime. Kkiriza. to go over things? Kwegamba ne tuyita mu bintu bya bizinensi. Kkiriza mbwa ggwe. You see, Ye naalobye takikkiriza mbu nnakyagwayogera naye. some risks. I gotta check my schedule. Ngenda kebera schedule yange. Great. Great. Give me my number. Ngenda kuwa enamba yange y'essimu oyina peeni. I don't think I have... Peeni nno tayina. Rodi n'agiyisaawo n'agimussaamu. Peeni yiiyo. Peeni nnyina yiino. Nakyala banayi kiro abadde takirootangako gwe musajja gwe situnula eri. Ne bamuwandikira peeni. Kumusimba akapapula. Call me Allegra. Mpita Allegra. You're done. Omaliriza. Bye. Banange gwe. Bwe yagwa wansi. Yazirika buzirisi teyadda waggulu. Gwe Brad. Kaakati.